Video ya lero njitandise n'ekibuuzo. Okukyusa gavumenti emaze mu buyinza emyaka 38 ng'erina amaanyi g'emmundu ng'erina ssente nnyingi nnyo kubanga ez'eggwanga zonna yazeekomya nga tekkiriza kakiiko ka kulonda kwetengerera nga poliisi n'amagye bitambulira ku ntoli zaayo nga paalamenti etambulira ku ntoli zaayo ng'essiga eddamu ziritambulira ku ntoli zaayo ng'ewambye bannansi ne bannabyabufuzi ng'esibye bannansi ne bannabyabufuzi ng'etigumbudde bannansi ne bannabyabufuzi nga bannansi ne bannabyabufuzi bonna batya okujenganga okujjako abo abatono nnyo ab'olubatu abamira ppino okukyusa gavumenti ey'ekikanga ekyo n'okuzimba ennyumba ya Mukama mulimu ki ogusinga obwangu era mulimu ki ogusinga obuzibu yeekolera itongwa gegange musiibye mutyo bamusuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi olunaku lw'eggulu lwabadde lwa Sande omufere Bugingo yayimiridde katuuti n'addamu okutongoza okusonda ssente z'okuzimba ennyumba ya Mukama ye gye yatuuma Pentagon House naye ng'omusumba y'omu buli lwakwata akazindaalo afuba okukakasa ensi nti Bobi Wine mufere. Bobi Wine oli mufere nnyo, wafera abantu Uganda empya, wafera abantu engule, wasiba abantu ekiwaanyi, wafera abantu oli mufere nnyo toyina kiddako. Uganda empya teriyo kubanga Museveni akyaliwo. Gw'oli mu Uganda mpya bo wabaleka mu Uganda enkadde. Oli musajja mufere nnyo buulira abantu ekituufu. Nawunzikanga agamba endigaze bannange mbasaba mwewale bannabyabufuzi kubira Mukama Katonda engalo ez'amaanyi bwe gaba amagezi gazze olw'okubanga zino ndiga sheep so seed disciples nazo zikuba engalo ne zitasooka kumubuuza naye kuggwe ne Bobi Wine ani mufere ani mulimba kubanga bwe twetegereza obulungi twasonda ssente ezasooka okuzimba ennyumba ya Mukama naye totuwanga mbalirira nga tonnakomawo bupya kutusaba ssente endala sooka otuwe embalirira ku ssente ze twasooka okusonda era ssente ze twasooka okusonda zaakola ki? Baganda bange ne bannyinaze okukyusa gavumenti eringa eya Yoweri Kaguta Museveni nabagamba simanyi okusinika era nenjagala okibaddiramu nti gavumenti ya Museveni y'amaanyi. Gavumenti ya Museveni yasimba amakanda. Gavumenti ya Museveni yagundira. Emaze mu buyinza emyaka 38. Erina ssente nnyingi nnyo esobola n'okugulirira buli kimu. Etambulira ku musaayi gwa bannayuganda. Bannansi ne bannabyabufuzi abasinga bagitya. Kubanga bannansi ne bannabyabufuzi yabafuula ng'enkoko esiiba ku muguwa. Enkoko gye wasibira ku muguwa okumala emwaka mulamba ne bw'onoogisumulula ku muguwa kiyinza okugitwalira akabanga akawerako okukimanya nti baagisumuludde ku muguwa esobola okutambula. Okukyusa gavumenti ey'ekikanga ekyo tolowooza nti oyinza gizinduukiriza buzinduukiriza. Toyinza kuva mu tulomu obadde weebase n'ogamba kati ngenze ntebe kuwamba buyinza. Okuwamba obuyinza tekisobola kujjira mu mwaka gumu, tekisobola kujjira mu nnaku bbiri, tekisobola kujjira mu ssaawa, wabula oyina okukitandikako n'okukibalabala okumala akabanga. Era gavumenti egundidde ng'eyo ebeeranga muti gwa mutuba. Omuti gw'omutuba ogumaze okugundira toyinza kujja buzzoti n'osindika ayatusindike. Mulina okujja n'amagezi ag'enjawulo nnyo. Mulina okuleeta obukumbi, mulina okuleeta amajambiya, mulina okuleeta ensuuluulu, musooke muginafuye wansi mu mirandira. N'oluvannyuma mutema amatabi olumaliriza ekyo musindike enduli egwe so si kugizinduukiriza buzinduukiriza. Gavumenti eringa eya Yoweri Kaguta Museveni tosobola kukeera bukeezi nga tonaabye maaso n'ogamba nti ngenda kugisuula kubanga y'amaanyi nnyo. Naye bwe kibanga oli asobola okukeera n'akola statement ku Bobi Wine ey'akamalawo emyaka 4 nga alwanagana ne gavumenti eno n'agamba nti yafera abantu okubatwala mu Uganda empya, yafera abantu obuyinza, naye nga ye ow'omulimu omutono ennyo, ye ow'akalimu akatono ennyo
ak'okuzimba ennyumba ya Mukama ng'ate n'abantu bakamwanguyiriza sente bazisonze kamulemeredde. Bannansi balina amaanyi agakyusa Uganda naye tukkirize tugaane ti bannayuganda abasinga tuli batiitiizi ate nga sigenda kubanenya kubanga ekyo Yoweri Kaguta Museveni kye yatusigamu tumutye nnyo. That's why nkugambye tulinga ng'enkoko gye baasibira ku muguwa omwaka mulamba ne bw'oli gisumulula kiyinza okugitwalira akabanga okukola ki okudduka. Naye ye ng'aliko sapooti y'abantu ng'aliko sapooti ya ssente nnyingi ennyo z'asolooza mu bantu ng'amazeewo emyaka 10 ng'ali mu kusolooza kubanga yatandika okusolooza ssente z'okuzimba ekkanisa mwaka gwa 2013 ne guno gujjwa ennyumba ya Mukama tannagisonda oba tannagizimba naye ng'ate abantu basonda ssente ng'abantu bamuyambako naye bambi Bobi Wine ali obwomu mu lutabaalo ate nga ku mulimu omunene nnyo ku bannansi abatiitiize ennyo mu bbanga lya myaka 3 oba 4 Alozias Bugingo amugamba olemereddwa. That's why ntandise nkugamba okukyusa gavumenti nga bwe njikumenyedde ya Museveni n'amaanyi gaayo n'okuzimba ennyumba ya Mukama olowooza mulimu ki ogusinga obwangu gw'olowooza ku Bobi Wine ne Bugingo ani mu ffere. Kyannaku nnyo tebigambo ebitabyogerera mu ndiga disciples abantu bewa Bugingo bafuuka endiga shape bw'amala okubagamba ebigambo ng'ebyo ng'abakubisa mu ngalo kubira Mukama engalo ez'amaanyi bwe gabeera amagezi gazze naye amagezi ag'obuuza nti oba gazze tegalijja era tegagenda kujja. Ate Bugingo naawe okimanyi nti tosumba abantu osumba bikekenke. That is why osobola obisonzesa ssente n'otuuka n'okuteekawo zidoola akawunti n'otuuka okubalaga nti bannange tugenda ozimba ennyumba ya Mukama leero kiggwa n'owunzika nga togizimbye okibuzaamu omwaka nga gumu n'okomawo mu paati ku kintu kyekimu era abantu be bamu ne batakukweshoninga ti naye owange kwo okusonda ssente tuzisonda naye oziteekawa tewatufera nga tulaba oyita Bobi Wine omufere naye bwe tukwetegereza obulungi ate gwe saabafere kubanga omulimu gw'oliko mwangu nnyo ate naffe nga abagoberezi tubadde tukwasizzaako sente zituzisonze ne bwe kinaaba kitwetaagisa kujja kupoota tugenda kukikola. Ne lwaki ogaanye okuzimba ennyumba ya Mukama olaga ate Bobi Wine ow'omulimu omunene nnyo nga ne bannansi bamutiiriridde olw'okuba Museveni yabateeka mu ddafiya olaga nti alemereddwa ng'ate bwe weetegereza omulimu gwe munene nnyo akabanga ke yaakamalawo katono nnyo ate gwe ow'omulimu omutono ennyo nga n'ebbanga ly'omazeewo ddene nnyo olemereddwa. Omuntu okuzimba nga ssente weeziri akedde ku makya aba atandise okusima omusingi. Osobola n'okuzuukuka obuzuukusi ng'olina engeregeze ng'okimanyi nti ku akawunti yo kuliko ssente n'okubira omuzimbi Emma ow'emutundu. Alo Emma, genda otandike okunzimbira enju yange oba n'ogenda mu kampani yonna tewaaye kampani ya Gundi Construction and Companies mujje mutandike okuzimba enju yange ssente weeri. So kyangu nnyo okuzuukuka obuzuukusi mu tulo nga tonabye na maaso n'otandika eddimu ly'okuzimba singa ssente zibaawo. Naye ssente ne bwe zinaabaawo nga nnyingi nnyo zisinga n'eza gavumenti eri mu buyinza tosobola kuzuukuka buzuukusi n'ogamba nti bannange leero Museveni tasula. Omulimu gw'okukyusa gavumenti gulinganga gwakulya katogo okava kumu ate okatoolako mpolo baana bagambye gulinganga gwakuyiwa mutuba osooka gutemako matabi n'okwata ensuululu n'okwata embazzi n'okwata ejjambiya n'okwata enkumbi n'ogusimula wansi mu matabi n'oluvannyuma n'ogusindika era tewaliyo yali asudde muti gwa gundi gwa mutuba mu lunaku lumu okugujjayo wansi ku nkolokolo nti mu lunaku lumu yakedde ku makya akawungeezi abagusudde naye muba 10 tekibangawo. Naye kyokka omuti gw'omupaapaali n'omwana ow'emyaka 5 ng'omuwadde ejjambiya asobola okugusuula mu ddakiika 5. Bwe tetegereza omulimu gw'okuzimba ennyumba ya Mukama gulinganga kutema muti gwa mupaapaali ku sayidi ya Bugingo kubanga ebikola byonna weebiri essente weeziri abantu bazisonze naye mu myaka 10 ennyumba ya Mukama tezimbibwanga oba omuti gw'epaapaali ogwo tegutemwanga.
naye alemeddwa okutema omuti gw'eppapaali nga ne sapooti emuyambako okukimaliriza alemereddwa ali mu kuvuma ali mu kutema omuti gw'omutuba nti laba ono obunafu mbu ye atema omuti gw'omupaapaali naye nga gumulemeredde ye kirimaanyi. Kaakati njagala okukibabuuzaako golowooza ku Bobi Wine ne Bugingo ani mufere. Bobi Wine wasuubiza okutwala abantu mu nsi ensuubizi naye ng'ayogera ebigambo oyo ettaka lyakolerako kubanga eyo bizinensi ye yalituuma Kananirandi. Ekanani kitegeeza ensi ensuubize. Ensi ensuubize tusooka tugibalirawo wennyini ku ttaka okwo. Ensi ensuubize mubaamu ebirungi, mubaamu ebizimbe, mubaamu amatooyi ag'omutawaana, mubaamu zi esses omutawaana, mubaamu buli kimu eky'omutawaana. Naye gwe sooka weebuuze abantu be yagamba nti muli mu nsi nsuubize oba mbatwala mu nsi nsuubize ku Pentagon House Kananirandi bali mu nsi nsuubize. Over 10 years abantu bali mu kusonda ssente babeere mu nsi ensuubize naye ne guno gujjwa tebalingizangako yadde mu nsi ensuubize. Naye ate ali mu kugamba Bobi Wine nti wasuubiza abantu Uganda empya ensi ensuubize. Teriiyo, lekerawo okufera abantu. Ebigambo ebyo birina okukyuka. Bugingo mukalakaasa n'ekyuka n'ogyetunuzaamu bw'otunuza n'otagitunuza oti olina gyetunuzaamu bw'etunuza. Bugingo nasuubiza abantu ensi ensuubize. Kanani kitegeeza ettaka essuubize oba ettaka ettukuvu. Naye Bugingo abantu bampadde ssente, Bugingo abantu bansondedde, essente weeziri n'ekye nnakolamu ekinene nnyo eky'omugaso kugenda kuzimbira mu malaya yange Suzani Makula loogi gye twegadangira. Bugingo ndi mubi kanneekube mu kifuba emirundi 3 ngambe ndi mwonoonyi. Munnange Bobi Wine si ye mwonoonyi. Bugingo ye gwe mwonoonyi. Bobi Wine tabangako mwonoonyi, ye gwe mwonoonyi. Kubanga Bobi Wine Uganda si ye era si asalawo dibe tunakyusa Museveni oba dibe tunagoba Museveni. Okusalawo kuyina kubeera mu mitono gy'Abannayuganda oba mu mitima gy'Abannayuganda nga bayita mu bumalirivu. Bobi Wine bw'eba ttiimu ya mupiira ye kapiteeni. Kapiteeni si asalawo oba ttiimu egoba. Tiimu yonna eyina kukwatira wamu okulaba oba tuwangula omupiira. Naye ate gwe kyamukisa mulungi nti ye gwe kamala byonna era ye gwe eggala essajja awo ku Kananirandi e Makerere Kavule. Naye gwe sooka weebuuze ki ekisibye, ki ekiganye, ki ekikutte? Weetunuulire mu ndabirwamu gamba oyo omusajja gw'olaba mu ndabirwamu oyo tikunze ne Bobi Wine wamma ani mufere. Bw'omala omugambe ffe baffere museka amagye mu lukufu mweswale mwekkana mwekka. Okumanya olunda ndiga ozigoba ku by'obufuzi ozigoba ne ku bannabyabufuzi kyokka ng'ate obulamu bwazo bwe zirimu buditaminingibwa byabufuzi era ekizireetawo nga ziwunyeera ng'embwa enkombeko mu bigere byabufuzi bye bibabonyaabonya. Kakati gwe n'obeera endiga ennyo gwe omugoberezi n'otamanya nti ebyobufuzi bitegeeza ddagala mu ddwaliro, ebyobufuzi bitegeeza nguudo nnungi, ebyobufuzi bitegeeza byansoma nnungi, ebyobufuzi bitegeeza abaana baffe okumaliriza okusoma ne bafuna emirimu. Naye ozze ku musajja ng'abaana be ne balwala alina obusobozi obubajjanjabira e Bulaaya nga ye ne bwalwala linnyo tebalikuwulira mu Uganda afuluma n'agenda. Nga mukyala we ne bw'aba asobodde okuzaala alina obusobozi obumutwala e Bulaaya n'akola ki? N'azaala. Naye ng'ate gwe akugjeeko eddembe lyo erisaba Mukama Katonda obukulembeze obulungi erirwanira obukulembeze obulungi naawe osobole okubeera omulamu, naawe osobole okubeerako obulungi. Kale ne bw'otaaga ggawale naye at least nga mu nsi yo osangamu privilege zo eby'obujjanjabi ebirungi, eby'ensoma ebirungi, eby'enguudo ennungi n'ebirala. Era n'otamanya ti ensonga lwaki okeera okugendaawo ku Kanani because oli munaku wasoma
naye buli wogenda okusaba omulimu bakubuuza ani akusindise, tebakubuuza wasoma kyenkana ki, bakubuuza oli wa ggwanga ki naddala nga bamaze okukutunula ku nnyindo yo ng'eringa eno eyange. Naye weekuumidde mu nnyumba ya Mukama ng'osaba kyamagero. Kyokka nga Mukama Katonda bwe yali akutonda yakuwa omumwa, teyakufuula kasiru nti yogera ku bikyamu. Yakuwa amaaso, teyakufuula muzibe ebintu bitazaame byetegereze. Yakuwa obwongo obubisengejja n'oyawula eppeera ku ntula n'oyawula kazambi ne ku mumbo gw'emmere. Naye ate ogaanye okukozesa ebiyungo Mukama Katonda bye yakuwa omuli n'emikono. Emikono Mukama teyagituwa kulya mmere, yagituwa gikozesa namu n'okwerwanako singa tubeera mu bulabe. Oli akeera mu kkanisa nti Bujinga nsabire, Musumba nsabiraako, ebizibu binnuma, obwavu bufuusa obwavu, ng'alafuna fiizi wa mwana wange. Kyokka ng'ono gwagamba omusabirako ye bw'afuna ebizibu bya ssente akeera ku mulimu gwe kugenda kukola awo wennyini wozze bakusabire, era omuwaayo ku ssente asobole okukusabira yaaba akoze. N'olwala obulwadde n'ogenda emulago nga teri ddagala, oli n'abeeraawo ng'ayina kansa ekugulu kuvunze kuweddewo, naye ng'ekyuma ekyali mukaliridde emulago tekiriyo ssente z'ekyuma baziwa full figure yazirya, baziwaaniya zirya n'adduka nga ajje wa Bugingo, Bugingo amusabireko asobole okuwona. Kyokka nga ye Bugingo bw'alwala agenda mu ddwaliro. Kyokka ate ye agenda mu ddwaliro gwe n'akuggyako rights zo zonna ezisobola okufuna obujjanjabi mu malwaliro ga gavumenti, nga bw'ofuna obuzibu oddukira wuwe nti ye akusabireko. Gwe sooka weebuuze ye bw'alwala addukira waani amusabireko? Naye ate gwe akugamba tokomentinganga ku bujjanjabi ebyobufuzi, obujjanjabi, enguudo, ebyensoma, n'akugaana obikomentingako. Kyokka ate n'olwana oddukire wuwe akusabire. Ng'olwadde kansa ovunze, mu Mukama akukolera ekyamagero, naye nga woogenze bakukolera ekyamagero bakugaana okulwanirira ekyuma kya kansa kigende mu ddwaliro emulago osobole okufuna obujjanjabi. Ogenze wa Musumba akusabire ye bw'alwala addukira kwa Aga Khan e Nairobi, addukira mu Amerika, addukira wa bamujjanjabi. Bw'ayagala kukuumirawo ng'enkoko eri gye nayogeddeko. Endiga z'ewa Bugingo, buli muntu anagenda emulago n'atasangayo ddagala n'afa ogenda kuba weetuze. Era ffe Abasiraamu tetusaalira bantu beetuze. Singa obeera nga wava mu famire ensiraamu gwe tokkirizibwa kusaalirwa, kubanga bwe twakuyita tulwanirire ebyobujjanjabi ebirungi Omusumba we yakkuba akamba nti wamma togenda, gavumenti tegaba bulamu, tegaba bugagga n'ebirala. Gwe weekwase Mukama. Mukama bwe yali atonda ensi eno nabannyonnyola ne mbagamba nti yateekawo ebimuyambako okugikuumakuumako. Mukama Katonda yateekawo ebimuyambako okugikuumakuumako. Yensonga lwaki Mukama Katonda lwanatta ye tatuuka batugamba ayina malayika ezijja ne zitujjamu emyoyo. Gwe sooka weebuze lwaki ye teyeetuukira. Kitegeeza Mukama mu kutonda ensi yagiteekamu green oyo nga ddagala limuyambeko okujjanjaba abantu. Yagiteekamu ebintu ebyenjawulo ebimuyambako okukuuma abantu. Yagiteekamu abasawo, abantu be yawa amagezi ne bafuuka abasawo basobole okujjanjaba abantu. Kakati gwe bw'onaalwala n'ogamba Yesu akola era awonya, ng'ate ye Yesu mu kutonda ensi oba Mukama mu kutonda ensi yateekamu abasawo, yateekamu eddagala ery'enjawulo. Yali atuwadde abakulembeze ng'abayima abayina omuyambako okubeera ekisiikirize kye mu kutulabiriranga Mukama bwe yali tulabiridde. Kubanga ye Mukama Katonda nabagamba ye muzadde waffe. Museveni ye yali baddawo sigaalo waffe. Naye olinajja nakkuba akama ku muntu Mukama gwe yakuwa okukuuma nga takoze mulimo gwe, n'agamba Mukama y'alina obbikola, wamma Mukama y'alina okuwonya, wamma we mulago teriyo kyuma kya kansa jangu tukusabira ojja kuwona. Naye nga ye ne bwalwala enziku ey'Obugingo yalwala enziku gye buvuddeko lwakuba nze saagala byogera, nze mbisirikidde. Nze siina lugambo ekyo nakibagamba, that's why era sibyogedde. Bugingo yalwala enziku gye buvuddeko just enziku. Bugingo yagenda Namuwongo
Kampala International Hospital gye bamujjanjabira ku International Hospital just enziku gye yagenda ne bamujjanjaba naye nga gwe bw'olwala akimanyi teri mulago ddagala agenda kuga jangu mu nnyumba ya Mukama tusabe naye nga ye lwe yalwala enziku n'azimba gatanaateginene ng'afukumuka nga yenna atobaatobanye ng'atiiriika butiiriisa ati mmoli musajja mukulu ye yasobola okugenda e Namuwongo ne bamujjanjaba nziku naye nga gwakuganye okulwanirira emulago ebe y'eddagala nga gwe atali mugagga tasobola Namuwongo oba Nairobi oba mu America kukujjanjaba akutaddeko akazito oleme kugenda mulago oleme kulwanirira ddagala litali mulago oleme kulwanirira nguudo nnungi oleme kukola ki kyokka ate bw'olwala akugamba jangu wano tukusabire n'owunzika ng'olindiga sheep not disciple. Omuntu akulemesa atya okulwanirira ekyo ekinaakuyamba singa omuntu akeera nga muzigu najja asendewo ebijja bya kitange naye nga Mukama yampa amagulu yampa emikono yampa obwongo yampa eddoboozi nga byonna ebiyungo bye yampa bisobola okulwanyisa ekintu ekyo nga ye omusumba alina we bagenda omuziika nga ne we yaziika taata we wali alaali bazadde be beebase mu ntaana beegolodde balannamye tewali alina buzibu oba abantu be beebase mu ntaana beegolodde tewali alina buzibu naye gwe n'akugamba tolwana nalwana wali toyomba jangu tusabe Mukama agoba abalaba abo. Mukama Katonda temumukooya nze sikooya Katonda era nammwe temukooya nga Katonda. Mukama yampa emikono gyange yampa amaaso yampa amagulu yampa ebigambo yampa eddoboozi mu bizibu ebinsumbuwa ng'ebyensobola okwekolerako simulopera era mutegeezaako butegeeza luvannyuma kyayi Mukama Katonda weebale kunsobozesa kulwanyisa babadde bagenda kusenda ttaka lyange mutegeezaako butegeeza nga kiwedde sikumulopera ayi Mukama nyamba kubagenda okusendawo ettaka lyange ngwengwengwengwe nebira Mukama ayinza okukutunya nagala laba ekimpemempeme kino amagulu nakuwagaki emikono nakuwagaki olowooza amagulu galina kutambula amagulu galina okuba tteke kubalabe emikono tegirina kulya mmere girina okuwuttula panchi amaaso tegalina kulaba bambadde mmini bokka galina okulabako eri ebuziba n'obwongo tebulina kulowooza ku sekisi yekka bulina okulowooza ku bizibu byo so bw'ofuna obuzibu ng'obwo togenda wa Mukama kuloopa tayi Mukama Katonda munnange kyona kino Mukama nsaasira munnange Betelemu yererere nze mutabani wange oyo amaala yajja nandooperako muto nga muto munnaamukubi namuwuttulirawo oluyi ne muganze sizaalanko ku mwana munafu gwe tolina mikono nawe genda omukube olala najja waliwo awo omwana bamuyita Alikiba emutundu eyo Alikiba sekimwanyi ndadi Alikiba nvumye ne mwokyera oluyi ne muga gwe tolina mimwa ne Mukama Katonda bw'ati bw'ali tayagala mukooya olina amagulu olina emikono olina ebiyungo byonna naye ate tosobola kwerwanirira mogenze kusaba Mukama akolera ekyamagero mukinoonye nnyo bwe mulifunanga ebyamagero ng'era mu ggulu mmwe mulina obutebe abantu abali ewa Bugingo fe abali biwala mulituweereza kutuzzinze ggulu awo likoze eki linsubye nze sirinda byamagero Mukama Katonda ankwatirako nnwane naye nga nsose kumulaga tinange nnwanye musikeeraawo mu kanisa ne musiiwukirawo ng'ebiwojjolo kanisa ey'ekifere obusente bwammwe obwali bayambye ne mutandikawo ebyokukola nga ne Mukama bw'abakwatirako muwa mufere musimanya muli mulanchawa olina agenda mulanchawa yewa Bugingo from Monday to Friday naye ng'asaba bugagga ogenda kubujjawa olina agenda mulanchawa from Monday to Friday mbw'asaba kuwona ntunuka asimanya oba kansa naye nga banne bali eno bali mu kulwanirira okulaba ng'omuntu oyo afuna ekyuma kya kansa bamujjanjaba emulago waakiri kyokka nga ye wali mu kujeemesebwa n'okudiscouragingibwa okulwanirira afuna obujjanjabi bwe naye ali awo asaba Yesu akolera awonya
Yesu akolera awonya, mulinde ajja kukuwonya. Mulinde. Olina akugamba tewali Uganda mpya ku bantu badali bakozi. Era gavumenti empya ne bwerijja nga gwe ng'oli musiru ojja kusigala oli mwavu ng'abyogerera olwedde mu ndiga ensiru enjavu emponga byoya onoonya kyamagero. From Monday to Friday agala kugaggawala takola. Kyokka ono ali mu bimubuulirira ye ali mu kukola. Awunzikanga n'ey'okuluuza azizzeeyo mu kati tugenda mu kuwaayo kiweebwayo ekirabo ky'omusumba olumalaawo 110 abe wa Bugingo emulibeera mu ggulu sigenda kulinnyayo mulimpeereza ku tuzzi. Mulimpeereza ku tuzzi kubanga muli baddofe. Kale njagadde kubalaga njawulo wakati w'omufere n'omuntu omutuufu. Akubale kya nnaku nnyo nti omubbi asooka kuyita omubbi n'akkubira n'enduulu. Kati Bugingo omubbi akubira abantu balamu abali mu kumugoba enduulu. Kale singa ssente z'ekanani bwe wazisonda wawaako ku maama nga ali bulala. Bugingo maama nga ali bulala. Yakoze statement n'agamba omaze ebbanga erisoba mu myaka 5 yabadde kusanyuka TV nga tobawa yadde kyakulya. Tomanyi bwe basuze. Naye oli era najja n'afuna obuvumo obuyimirira mu bantu. Abategeeza ekigambo kya Mukama. Omusumba atasobola kusumba makaaga aba tasobola kusumba bantu. Kiddamu. Omusajja atasobola kusumba makaage talina ngeri gy'asobola kufuuka musumba asumbe bantu. Singa ezo ssente zobba ewa Kanani zoba ku Kanani mbuza kuzimba Pentagon singa oziweereramu abaana bo tumanya tufunye Uganda ey'enkya. Singa olabiriramu mukyalawo tumanya alabiridde eyazaala Uganda ey'enkya. Naye oli kumalayo n'atera n'offaaya lwala dda zinkumuunye. Yakuwereba n'enziku gye buvuddeko yalwala dda zinkumuunye. Oli kumalaya egenda offa olabirira. Omusika ngamba abantu mukubire engalo Yesu oyo amagezi gazze. Ali nabo ne batamanya nti babakenese kubanga amagezi still gabate gannajja mmwe temulaba nti omusajja ababba. Nga ne baleetera statement nti Bobi Wine kino na kino. Asooke aba wa accountability. Asooke aba wa accountability ya Pentagon. Abagambe nti Pentagon tutuuse wano. Pentagon tukozeeko kino. Pentagon twafunye dakkamba naye twagisasudde. Ne babeerawo asajja battu ne bakazi battu ne beevulunga mu bisooto mu banoonya kyamagero. Omubbi n'ayita abalala ababbi. Omufere n'ayita abantu abafere n'awuzika nga bamukubire Mukama engalo ez'amaanyi. Mmwe temuligenda mu ggulu saagalayo. Saagalayo nze kanneeberere mu muliro gwange. Nze kanneeberere mu muliro gwange. Wakiri mbeereyo n'abategeevu dani okubeera n'abasiru ng'abeewa Bugingo mu ggulu nja kubeera mu muliro gwange. Wamma yeekolera itonga ge gange. Mbadde njagala okusooka okwebaza mwenna abatuyambyeko ku nsonga y'omwana Nixon ku lunaku olw'enkya olwokubiri lwagenda otutandika obujjanjabi bwe. Mbeebaza nnyo bannange, mbeebaliza ddala. Omusawo w'amagumba twamufunye, eddwaliro ly'amagumba twamufunye, musawo omukugu mu ndiisa y'abaana, omwana biki by'atalina kulya. Munnange tubeebaza mwenna. Sente ke twabadde twakasondawo nga bwe nabagamba twapangisaako ennyumba emyezi 6 ne tugulako ebintu by'omu nnyumba ng'omufaliso ebisookerwako eby'amakulu si ntebe si TV si ki wabula omufaliso, bed covers, blanket n'ebirala. Tubafunirako ekyokulya ennaku zino zonna ze tuli mu kutambula. Babadde tebalya bubi. Omwana asobola okufuna kayogati, manya ayagala nnyo amata, asobola okufuna kayogati, asobola okufuna kamere. Kati olunaku olw'enkya bagenda kutandika obujjanjabi bagenda okumalako ebbanga eritali ggere. Njagala okukibategeezako nti omusawo nabadde mmusasuddeko kasente akatonotono. Nabadde muwaddeko okusinziira ku kyabaddewo ku ssente ezabaddewo. Nabadde muwaddeyo kasente. Kale ate nga mu ddwaliro gy'agenda okugenda omukyalo oyo waliwo ebintu nga flaska,
wa flaska akafaliso kengo omujjanja kuba talina kusulanga ku buliri bwa mwana nako ne tugulayo ku mabafu ne tugulayo ku baketi ne tugulayo ku bintu nga byomanya abakyala babeera nayo mu ddwaliro naye yennyini ng'omuntu ne muwayo upkeep wa mitwalo 10 kati ate ne wabaawo ayina omulabirira dokita ayina omutazaamanga ennyo gwe njagala munsoosowalizenga naye ne muwayo ku ssente zisigenda kwogera muwendo gize namuwadde nga dokita kubasa abadde ziwerako so baganda bange mbebaza nnyo bannaye mwebala omutima omudduukiriza ate era kimanyi buli wendabika ku screen eno nenjogera ku nsonga ng'eyo waliwo eyawaayo ayinza okugamba yeekolera atutamiza omwana munnaye ndi taata naawe oli taata oli maama n'abalala ffenna tuli bazadde n'oyo atannawaayo nga naye nga avumirira ekikolwa ky'okuyamba ku mwana munnange ejjukira nti tezikya bbiri sirinda olwange omusibe emmere tamuwa so kyenvudde mbasaba n'obuwombeefu obungi bannange tukyetaaga obuyambi tukyetaaga okukwatizibwako nnainako olinayo bambi twongeremu tupikepikemu kubanga mbadde nnwana nnyo tiwe tuba mu struggle eno nga tukyusa nsi tulwane nnyo tugende n'abantu be tukyusiza mu Uganda empya oba tulwane tubeeko n'abantu be tukyusiza obulamu nga bwe tuli mu kukyusa ensi be bantu tuli mu kukyusa nsi tubeeko n'abantu be tukyusiza obulamu ddwaliro gye bagenda balina okulya balina okunywa kyokka nga balina n'omwana gwe balese emabega mu mbeera eyo mu ssente kano ke tuli mu kusondasondawo bakenjagala tusonde tulina okusasula eddwaliro tulimaleyo tulina okumufunira ebyetaago ebikyasigaddeyo ate era bwe kiggwa tufuneyo ne bwe kaba katono tuzimbe ekibanda ky'amanda naye tumuteeramu ensawo z'amanda 10 n'ezi awe mugambire otulabyeko kitukuyambye olina kyobanja Katonda tatukozesezza bulungi omulimu kubanga sijjaga nti olina kyotubanja awo tumubuuza olina kyobanja Katonda tatukozesezza bulungi okukuwa ekyo kye yakutegekera omanyi ebiseera ebisinga singa omuntu mbaako kyekkoledde sinze mba nkikkoledde mukama aba nkozesezza bukozesa okuwa ekyo kye yakutegekera nange nja kumubuuza mukama tatukozesezza bulungi okutuwa ekyo kye yakutegekera so kyalo oyo tumufunire ka bizinensi ne bekanabaka bambi temunkoowa kati gwe lwaki onkooye kati gonyiigidde ki emitaafu osibye zyaki mu feesi mwana gwe onyiigidde ki just kuyamba nga naawe oli muzadde manyi nti oba naawe nkyojja kufa abaana bo baleke nga bamulekwa lwaki olwo onafuya at least ba baagala okuyamba ku mwana ono onafuya baaki olowooza ssente ezo z'olina mwana gwe ozirinako obwannannyini gwe tomanyi nti agaba era yakuuma ye Mukama Katonda gwe tomanyi nti sengenge gw'osobola okuteeka ku ssente z'Omukama Katonda n'azikukuumira kwe kuyambako kuba talina busobozi onkimbira ki onkenekera ki onyiigidde ki wama baganda bange ne bannyinaze beegayiridde buli omu atuyambe Mungu ababariki abatuwaddeyo ke mutuwadde barakallahu fikum Mukama Katonda abaddizeyo naye nga tukyetaagayo ku buyambi kisinga obukulu kumalayo ssente z'obujjanjabi buno okukolerayo omukyala n'okusuulira omukyala ensawo z'amanda 15 kugulayo bubaati n'ebinaaba bikadde ebibaati ebyo tuteekako amakooko n'ekijji tumuggyeko engalo otherwise temusubwa kireva jje ensi yaleeta tusisinkaneyo cricket over Lugogo.